tosobola kuba Bobi Wine era nze nabigamba abo ba Bobi Yanga nga bakutimbye wano ku Freedom City simanya kibanda goli kibanda wagwaliye Bobi Wine amasasi gamuyitanga ku mutwe ye kibanda omutuufu wano. In fact, if you want to know ba kibanda, I accept zinabera ne Bobi Wine oyo ferongo time myaka ebiri ekizibu kyali eni weefuula ategeera ate katolina kyotegeera toyina kyotegeera ku music weefuula ategeera kati basiru banno ne bakuba enduulu era Pallaso tava kukuba bimwe alien skin wandisigadde mu upcoming era abawagizi balien mugende mwebaze Pallaso yayina ettafali ku kaliya y'oyo omwana simpase era nogenda mu history gwe weka omuyimbi empigo ezakola slaps alien you are famous because of Pallaso's slaps kukuba bimwe era genda omwebaze twala mu famire y'amayanja alien genda ogule enkoko gule embuzi genda ofukamira buli omu olwana naye. What's wrong with you? Goza tulina obudde bwo tosooka ne tuloza abapromota be baliko ekikyamu gwaliko ekikyamu olwedde Nkwacho festival badde bagikubidde edda n'obulango. Before you take a decision first think twice okokozesa obwongo. Kuge Mukivulu kino babadde batandise ddokiranga kikeera kubacha n'amayirungi gaakyo ebyo mbijjeeyo kati fani omuleseewa eyaguze edda tiketi kale Nkwacho festival yo wagijjeeyo bafani obaleseewa alien skin ebiseera ebimu nga tunakola decision so kutekemu obwongo va mayirungi. This is a business etambulira ku trust oza gwali kutwakalaba abaliko teri muyimi nawe akola bintu bya kisiru bwe bityo naawe kati concert badde bagiranze eri ku radio okedde ku macha kati fani yasigadde wa ojja kutuuka okulanga ebintu abantu baleme kutwala serious. Gwegiro lyaga amayirungigo mwefe tujja bagamba amazima kafere tulina gwe tweguya ffe twasigala bagamba mazima. Before you engage in a business alien skin ekikusumbwa tolina management oyagala buli kimu okikole okoze Nkwacho festival ozoojogerako abantu bagiranze ku TV ku radio ate obivuddemu Dubai era kyekimu kyewali oyagala okukola emubende abantu betta lwakuba gwe kuba ogayi togenda kujja ate obagamba ojja kujja alien skin kendeeza ku njaga nabo bakifeesa abakuliraanyi bakifeesi tebamanyi business ya music nakugamba kendeeza kwaga amayirungi golya ebyo wegayagayanga embuzi bisuulirewo ddala tandika okuba omuyimbi kibayita lebo bonabona bafikifa mayika bayaga abo abaana bafikifa mayika bageto sigwe wa geto asoose bakalifaganaga bali bageto ne bakola ensobi ewamu n'ewalala. Bobi Wine wa geto piwa geto bwato bwakola emirimu gye Bobi Wine anti yagala kubanga ye is how Bobi Wine now that's the way Bobi Wine handles his career. Lwaki tolabira kuba Bobi Wine walolabyeko wadde promoter ayomba ne Firebase wali olabyeko promoter ayomba ne Firebase. In fact byoyina okukola Bobi Wine yalina obbikola ko Bobi Wine ayinza ogamba nti agenda kuyimba n'ateekawo n'erizo daga gavumenti ennemeseza nga si kituufu ne tukkiriza tojja kuba Bobi Wine alien bagezezzaako okufuula Bobi Wine tosobola. You can't even be a coat of chameleon. That's the bitter truth. Nze bayinza nkubuulira amazima alien skin image gy'oyagala okwambala eya bad boy togisobola. Oli upcoming ow'emakindi
So handle yourself ba promote obetaaga kwa ye business y'okuyimba ba promoter tosobola kwetegeka gwe tosobola bali ni tosobola ne bebe kulu yabigezaako ekiwatula ebyokwetegeka byamulema nga tikitaawe mugagga mwami bidandi leka bavubuka ababuulira nabo enkwacce ye makidde baleme kuwa byali yeni tosobola kuba Bobi Wine era nze nabigamba abo ba Bobi Yanga nga bakutimbye wano ku Freedom City simanya kibanda goli kibanda wagwali yeni Bobi Wine amasasi gamuyitanga ku mutwe ye kibanda omutuufu wano. In fact, if you want to know ba kibanda, I accept zinabera ne Bobi Wine oyo ferongo time myaka ebiri nenewunye engeri gyakolamu ebintu bye. Bobi Wine ajja mu kamera n'ayogera bw'ati nga byayogera bya bwongo naye nga kyagenda okukola kirala. Kakati gwe first of all alien oyina village excitement oyagala nnyo okubeera mu kamera n'oba tolina byamagezi byoyogera. Kamera n'omuyimbi tebikwatagana. Ndaga alien funa omwogezi ebintu ebimusirikako. Ekizibu kya alien weefuula ategeera ate nga tolina kyotegeera. Tolina kyotegeera ku music weefuula ategeera kati basiru banno ne bakuba enduulu gwogenda kugwa ggwe kwotandisa okumanyira bapromota ggwe oli ku simpase ya Pallaso. Ekyo nakyo kankikujjukize ggwe muvubuka ggwe. Let me tell you, alien skin abannayuganda bakuwagira lwa simpase si lwakuba nti ennyimba zo zinyuma. Buli wiiki ofulumya oluyimba mbulirayo lwe tumanyi. Buli wiiki alien skin afulumya ziriwa ze tumanyi. Toyina just sympathy twakwatibwa ekisa era mubakwatibwa ekisa nga Pallaso Akubye ebyo ebinnyo nalimu. Pallaso yamala kusabula bimwa nange neneegattako ng'omunnayuganda alumiddwa nisibwa kwati ebyo ebiyimba byo bisitya denja mu byali binyuma olwedde era byaliwo. Yina sitya denja gwe wabuuka kabangali. Toyina bayimbi toli misaaki toli papa misaaki. Bamisaaki be basajja abalina audience nti abaddewo emyaka 2 misaaki Semakula abantu baabayina. Akajja obunaku keemanya. Abasajja ba Bobi Wine bakamiliyoni be balina okukola byokola. Okyayambala ebinu aliyeni mbunaawo okangaza bweweegaayo enkwacyo bw'oli amayironjigo ebyo mbisazizaamu. Who cares? Who gives a shit by the way? Ne mu bayimbi abataano abasinga oyimba mu Uganda alien skin taliimu. Now that's how bad it is. Ali ku simpase. Era Pallaso tava kukuba bimwe alien skin wandisigadde mu upcoming. Era abawagizi ba alien mugende mwebaze Pallaso. Pallaso yayina ettaffaali ku kaliya y'oyo omwana. Simpase. Njo omusajja waffe bamukubyagamwa ffenna twawulira bubi kwa Pallaso yamuyisa bubi naawe. Nga kiriwa mma toyinza naawe butalumirwa. Sajja bamukubye empi bamukubye empi nga alien skin nga bambi ali awo bakuba mukube yali tayinza butajifuna simpase. Kati Faridah tumazo kikwatibwa ekisa kiri awo kikola bya kisiru. Gwali nsiki toddamu nakwogera bya kisiru toyina kyo mpiza Pallaso. What made alien slaps impi. Era n'ogenda mu history gwe weka omuyimbi empi gwe zaakola slaps. Alien you are famous because of Pallaso's slaps. Kukuba bimwa
era genda omwebaze twala mu family ya mayanja alien genda ogule enkoko gule embuzi genda ofukamira obebaze beba kusambira akaji wabera ngawe makindi nga teri akwogerako buli omama nyengeri je yajja alien skin tojja kuba Bobi Wine era wabe ye yakulima to sobola okuba Bobi Wine you can't even accomplish a quarter of what Bobi Wine has done ne chebayita Robert Kyagulanyi Ssentamu tokifumitiriza kogwe gobayigwe chebayita gwe government gokugira yemondu oyo Bobi Wine esikoba nawandika de kitabo kyange akalulu akawedde the war between ganja men and rebels akalulu akagwa kali wakati w'abayekera n'abayaga Bobi Wine esikoba muntu kyafuna million 3 gweza abantu mu kalulu tajangazo agende gulu ne bamwaniriza gwa bachapa dola go bamanye gwe Bobi Wine yatuke gulu ne bamwaniriza Bobi Wine agenda mu Arua ne bamwaniriza Bobi Wine nagenda wano mu east mu bagundi mu basamya ne bamwaniriza era mu amamas abantu abamu temusobola kuba balala nze Junior nakikiriza sobola kuba taata I can't be my father I can't be my dad ekyafula taata wange ow'amaanyi kirala nange kati ntambulire mu image ye nze Junior olaba njogera ku family ya president in fact mu Uganda yonna taata wange yekka yavuma first family n'asigalawo nga mulamu omuntu wamanoonya ozimbe ekikyo kati omwana aliyeni bamuwabizaawo kwagala kufaanana Bobi Wine oli Bobi Wine mbega wasayi ayina Abamerika boyo Bobi Wine abamuli emabega beba mugamba azanye ebyo bifirimu ennyumba ya Bobi Wine kimanye eketebwa 24/7 America ejiketta ambassador wa America yasituka najja mulabe we know that kati omwegerageranye kotya so alien skin abo boli enkwacho nabo emakindi je mutule mwe ba jobless youth manyi muloza makindi ye Uganda muli eyo mu bigalaji je mugayiza amayirungi ne muloza Uganda yonneria we are sober people fetu kugamba ekituufu nga bwe kiri n'otukyawa segera kakati my brother alien todda mukulwana na ba promoter todda mukuyingira mu negotiation na promoter gotakwatagane naye kintu kimu simple sigenda yimba toleka abantu kuteeka musete zaabwe ate bamala okulanga ate weefuula omulungi mu bantu ebyo nabyokola ba kamiliyoni tebabikola ko babebe kulu tebabikola ba Bobi Wine ne ba promoter sente bazijja mu looni bawe ekitiibwa omuntu akwata looni mu banka n'ateeka sente mu Kivulu kati bajjo teyataddemu sente ze era bajjo okutegeka kirevajje yakikoze lwakwagala si lwa sente muvuma nnyo ba promoter ne ba promoter abo balungi abamu kati bajjo omusajja omulungi alina omutima omulungi nze nalabye abantu mu Uganda muna balina omutima omulungi bajjo yasooka wana abayimbi bava ku kirevajje nabona nga abayimbi tebamuwadde 10 bayimbi banne ani amuyambye nadda ku map si bajjo kati be ba promoter ababi ngero nabo bayamba aliyeni gwe Junior ate ensonga za Grace Khan nkamalirize ebya kirevajje eddogo lyo likyaliwo ebya kirevajje eddogo terinafuluka kirevajje eddogo terinafuluka eyakuloga kirevajje
kubanga enkuba yabadde yagala kutonya emirundi ebiri. Abantu balwanisiza enkuba ku konsati ya Kirevajje n'ofuna abantu 10,000 be babo bakumala. Kirevajje abantu 10,000 bakumala. Genda weebake. Ate n'ekyokubiri Kirevajje ebintu binene by'okuyimba nabyo wandibadde obivaamu. N'ofuna ekintu ekirala ky'okola. Eddogo ly'oyina ddene Kireva. Bakusiba ne bakuloga ne bakusiranya. Era pia ne waya tezikola bulungi ezizo Kireva. Kola ebintu bibiri Kirevajje. Eddogo eryo okuvaako kandi lyo terinafuluka. Gwe Kivulu ky'abantu we bayingira essaawa 4 ez'ekiro. Newa wonye Kirevajje ne kitabanga kya Faridah Nakazibwe. Ono we NTV Kirevajje webaze Katonda nti wafunye effe ya turn up. Wano Faridah yatuula ku mulyango teri yajja mu Masaka festival. Nga banete munatwalika gambo Kirevajje abantu babadde batono. Mujjukire ku bivulu ebisaze masa mukisa. Faridah yakaabira Lugogo. Faridah Nakazibwe yakaaba era tali kiddamu. Bulunoke n'amugamba Faridah tudde waka olozikona saawa 4 nga tewali wadde omulema. Amanyi gwe nga bwe kiruma gwe. Nze era buli omuyimbi wategeka Ekivulu nzijukira Faridah Nakazibwe ekyamutuukako. Ne bakozi banna ab'NTV tebajja. Gwe tyensi. Niga bambi Faridah mukazi watu abeerako ku mwasuze mutya. Nange nga abanayuganda bali mutuke naye okujja okumulaba tebajja wane Lugogo. Obutebe ne busigaranga bukalu. Faridah tabyogerangako n'ab'NTV tebabyogerangako nti Ekivulu Faridah kyamusala. Ne mukazi watu bambi abeera ku mwasuze mutya. Abanayuganda muli bantu bazibu. Wane Ekivulu ne kijja ne kisala era NTV bannaye. Yani ono gwe kyasala enkuba n'etonya. Ono omuvubuka nammwe Ekivulu gwe kyasala enkuba n'etonya n'akaabira mu tent. Era akuloko ku NTV. Yani okunya gwe nayengera bidasula wano kyanja. Tera okuyita weewe. Panda Kristo Panda mwebale nnyo. Kristo Panda wano yakaaba amaziga mu tent. Namale ennaku 3 nga Kristo Panda bamuwujja buwuza banne. So Kirevajje nga tonnaba kutandika kunenya Katonda. Tunulira ku Faridah otunuye ku Kristo Panda. Kristo kamiliyoni mwennyini naye. Amayembe gatwala tent ne stage nga tulaba. Wano recently jeri abalamu. Enkuba yava Masaka. Nibawayiriza gravity tiye ya Moroga. Ebidongo babironda Nakawa. So n'olwekyo with all the examples zemba wadde Kirevajje webaze Katonda. Era webaze bajjo kye yakoledde. Examples ziwera. Wano masa mukisa siba masa mukisa. Freedom City waliwo yajja. Abantu wano concert bayanga mulo concert zibasazi. Bigayi yabivaako ebyokutegeka. Bigayi ne bwotegeka birthday party teri yajja kujja. Era Bigayi wawuliriza kye nagamba. Nega Bigayi tugeza notegeka concert. Bano bona bakingi Michael babikola ki. So kamalirize neno story. Bigayi ne bwotegeka birthday party teri yajja kujja. Victor Kamenyo yabivaamu. Naye baba abayimbi nno bagudde. Mukwano gwange Victor Kamenyo yatabuka n'omukazi. Negwe nawe ebintu binaali yenyabira nti abayimbi bagwa. Eba nate munzijukiza Victor Kamenyo. Wizo manizo.
baba mumpadde amanya so bino byonna aliyeni abiyigireko. Gulescan kankubuulire gwe Gulescan ku bintu bisatu kuliko ekituufu olabika wagwa eddalu Gulescan naye nga naawe tonnamanya. Gulescan ebyo ebyekisiru byolimu azifu gwasoose okugwa mu laavu naye wandibadde obiviiramu ddala Gulescan Grace Kidomola. Ffe boonyumiza ebizibu byaffe public social media tulina ebizibu byaffe bitumala. Gulescan ekisooka Gulescan oyasama nziseera nk'omukazi ayogeranga ggwe oyogera ne byotalina kwogera. Kati wabadde otugambira kimbu Prince of Africa ku buliri aluma amanyi ani abadde abikubuuzizza Gulescan. Mugenda ne muleeta frustration zammwe ku social media ng'ate abantu bemugamba ba social media balina ebizibu bingi ebibamala. Ffe Gulescan baatukyawadda si gwasoose. Stop looking for sympathy in a wrong way. It's no longer funny by the way Gulescan. Tuizanye byekisulu byaffe a long time. We have had your nonsense. It's enough. Ojja ku TV kachacha kikutwala ku baba. Mwami, infuka midde. Kati batukyawa. Nze Junior bangoba mu nnyumba. My wife Tasha. Nankuba nankashikira ebintu ebweru. Nagamba ani. Okay, ani gwe nakabira anti bankubi. Falamu batukuba ne tunoba. Gulescan noba. If you can't exit that toxic relationship, toddamu kutumanyira Gulescan. Ffe twanoba nakafumba mali asatu. Do I share my problems with you? Munyambe kyaba social media. Ngana mu bufumbo mwenyini bw'abalemerera abali kuno. Malejiza mwe zitagala. Olozo ino omusajja. Kumbe mulinga abali mu toilet ayingira yafuluma. Ffe tuyina ebizibu. Grace tuyina ebizibu kan. Kati ebyo weekaabya nsonyiwa eno tunulira natunulidde ekikazi kino nga nawe mukazi ono mulalu gwetagana kutwala butabika. Kati omwana wa kididi ava atya ku kididi ate nadda ku Prince Oma awo kawe neewuunyiza ko omwana afaanana kididi. Omwana ye afaanana kididi naye yava atya ku kididi. Kididi yagenda n'akola neki ne postmortem ne DNA. Oba tukyejjukira tata omwana mutuufu Gulescan nga ogwamu akazoole. Ffe boonyumiza ebizibu byo Grace nga tuli bakoowu. Kati ng'okaaba tukole ki? Kale kati Gulescan wakaabye tukole ki? Okay, tukole ki? Mbunyenda kwetta ensenemeredde genda wette. Gulescan genda weeyimbe mu omuguwa wette. Olaba yana akaaba. Wana abayimbi abasobola okufa ne tukaaba batono. Ekyo temukyerabira abayimbi batono. Kati ennyimba zo tukube ziriwa Gulescan nga tukujjukira. Kale kati Gulescan omaze okwetta kale tukikereza. Kati tukube luyimba ki maama okujjukira. Kwa ennyimba za radio nakati tuziwulira ne tukaaba. Obeera mu bbala ne bakuba oluyimba lwa radio n'otulika amaziga n'okaaba. Yini baga omusajja abadde ki? Nugamba weeyita mpa to speak. Mpa serviette. Ne simula.